Si buli kintu ky'onoolaba mu nsi muno nti onookifunamu amakulu. Si buli kintu ky'onooyitako nti kirina kikijja okukuyamba. Si buli ky'owulira gundi agereesaako nti kirina kikinaakyusa. Era si buli by'owulira boogera nti biyinza okuba n'amakulu mu bulamu bwo. Ekikulu kunoonya kumanya, okwebeereramu n'okweyongera okutegeera eby'amakulu mu nsi biri bimeka. Akati ebintu bingi nnyo bye tuwulira. Oli ayinza okugaa nti totuula ku kinu. Oyinza okugaa nti ojja kutuula ku kinu bw'oba muwala ofuuka omulenzi. Akati ng'okula ng'owuuza ekibuuzo olw'okuba byonna babinnyonnyolako nti ekinu kitegeeza ki. Kubanga baatugaananga okukituulako nti ojja kufuuka omulenzi. Akati n'omukyalo nno naye bw'abadde abuuziza ku kibunoomu. Edda babagambanga nti bw'olaba kibunoomu saba ky'oyagala. Bw'olaba kibunoomu kisiriikire tobuulira mulala. Bw'atyo bwe yakula awulira bagereesa. Naye si buli kintu nti kinaavamu amakulu agatuyamba. Oli ajja kugaa nti buli lw'olaba ekyaka oyo jjajjaffe kiwanuka. Bw'onoolaba enjuba kiwanuka. Bw'onoolaba emmunyeenye akabonero ako konna nti ye oba ebimyanso jjajjaffe kiwanuka. Oli agambye nti bw'onoolaba emmunyeenye ojja kuba olaba Kabaka Ndawula. Olagge nti bw'onoolaba omwezi ojja kuba olaba Kabaka Ndawula ne maama Namwezi. Okitegedde? Naye mulimu ebintu ebimu nga ne bw'oba tokigendeddeeko nga oba okigendeddeko oba tokigendeddeeko byonna kye kimu nga tebitutwalira nnyo budde. Akati nga kibunoomu. Kibunoomu ate n'abamu bagereesa nti kiba kizungirizi naye kiba ku sipiidi mpitirivu nnyo nga kikyalina kumpimpi. Kibunoomu kyo bye mutera okulaba bamu bagamba nti kiba kizungirizi naye nga tekinnaba kwerippa nnyo mu bwengula. Bamu ne bagamba nti kiba kimunyeenye, kika kya kimunyeenye. Okitegedde? Kale nno kibunoomu tekiri awo nnyo nti kirina amakulu nti kyakusamirira nti kina kye kitegeeza nti bw'olaba kibunoomu nti oyo jjajja gundi nti ako kabonero bwe kati oyo jjajja gundi yaba ayiseewo. Nedda. Okitegedde? Era tosobola keera nkya n'ofukamira n'ogaa nti ndabye kibunoomu nsabe atambuliramu jjajja gundi. Nedda. Okitegedde? Kale nno ensonga eno si buli kantu mu mpewo ezitubangibwa okutereeza, si buli kantu nti tunaakafunako okumanya. Ate oluusi n'abasomesa bano nabo beetaaga okusaasirwa. Si buli kantu nti anaasobola okukannyonnyolako. Mubeeramu ebimu ebimuyinga nga ye mu kutandika okumanya tebyamweyolekera ng'ebikulu ti kino kituddemu lubaale gundi, kino kituddemu musambwa gundi. Kitegedde? Kale nno kibunoomu talina makulu. Kibunoomu talina makulu. Just kye kintu ky'olaba ku ggulu. Oba bizungirizi nga bwe baatugambanga nti kiba kizungirizi naye nga tekinneerippa nnyo mu bwengula, fayini. Oba kika kya kimunyeenye nga kye kiba kidduka emisinde era nga bw'okiraba bwe kiri tosobola kugamba nti jjajja gundi yakituddemu oba kibuuka omumbaale oba jjajja kawumpuli oba ani. Nedda. Tekirina gye kitwala muntu. Nalabye kibunoomu alabika lubaala nnuma. Nalabye kibunoomu alabika jjajja gundi yayiseewo. Nalabye kibunoomu. Okitegedde? Ebintu ebifaanaganako bwe bityo. Kale nno kansuubire nti abuuziza ekibuuzo kino okitegedde bulungi. Si buli kantu tukasomesaako naye nga tetusomesa ne tukola ekisoboka mu buli nsonda ku nsonda. Naye mulimu ate ky'osobola okubuuza nga tekirinaako kinnyonnyolwa wadde ekimu, kubanga mu lubaale ojja kusanga tekirinaamu nnyo makulu gasobola kuyamba mulala, wabula okuggyako ebintu ebyetondeka ku ggulu bwe bityo ne tubiraba ebimu naye nga tebirina nnyo kibitegeeza mu lubaale.
weewaawo bweza nnyo bweza ddala yenze Omulangira Jjuuko mu Nnabuddu.